mudi obuli atuyambyeko nnyo bambi nga looya okulaba nga tubba obutaka bw'omukadde oyo obukadde bwe tukozeseza badde bungi nga nze simanyi nti omulamuzi ayinza obuvumbula naye tukoze ebisoboka byonna tuyiiya tulabe nga tuyitawo ttaka tulifune tubeere nalyo nga nze tumanyi n'omukadde agenda kufa naye n'alemerako naye tafa nga mumusabira kufa nga kyesaala esigadde ali kumpanya ne mwami Francis Byabagamba era kinkoze bubi okubanga taliiwo kubanga ebintu byenakola ne Byabagamba bintu bingi kubanga mbikoze naye nga tuli babiri abantu abatudde wano bonna tewali amanyi byange na Byabagamba oyo chairman goraba mukodomi wange yebbawo mukyalo oli naye nga ntunda ttaka eryo nga ngamba ndiguza Byabagamba oyo tabimanyi ndowooza munfuna bulungi oli ye chairman kati aliwo ebiseera ebyo tali chairman naye yali mukodomi wange nga yebbawo oli omukyalo naye bye nakolanga byonna oli talina kyamanyi saamugambangako nti ntunze ettaka era Byabagambye engeri gyajja ku ttaka kuno tewali akimanyi oba yapangisa oba yagula oba namwazika tewali akimanyi abataka abatudde wano oyo omwami ayambadde enkofiira enzirugavu oyo twabeeranga naye ku kyalo kuno amanyi be bantu abakulu abali wano abamanyi naye nze ddiru yange ne Byabagambye abatudde wano tewalayinza nakuyimuka n'akugamba nti nze ngimanyi bwoba akagimanya waniko omukono ekintu mbadde nkizanya ne Byabagambye abantu aba ddiru yakunyaga ttaka ly'abandi nze lyange natuusa ekiseera ne mugamba nga maze okulokoka watandika mutya mulinyage Byabagambye yatuuka watya ku ttaka liryaso mutandika okukola ddiru ono namulimba omukadde nti nze ngenda kupangisa ettaka ndipangisa Byabagambye kubanga tugenze Kigali ne mulimba nti kupangisa ate nga nze ntunze nga ntunze byonna bampa sente nze era ye yazimpa entonotono ezisoboka yazimpa kati oli okubeera eri amanyi nti nze mpangisa era nga nyina n'obusente bwe muwa ne mulimba nti ali mu ttaka yabumpadde waliwo ekiri mu kwemulugunya kw'omukadde oyo petition egamba waguza sheeyayo ng'oyogesa Byabagambye kozi ku ttaka ly'omukadde ndowooza wali oyinako sheeya oba kituusa se kituufu kati waguza sheeya ate ne musala w'ettaka lyo n'alitwala tulyeddize naye nga nze sheeya yange yaliko era kweri kati era ne mu kooti nze namugamba nti sheeya yange gijjeeko yiika 187 aziggyeko ettaka lyonna teryali lyange ku kyapa kuliko abantu 5 eryange yiika zange aziggyeko ezitali zange aziwe bananyinizo eryo lye namuguza ne tukumpanya ettaka lyonna eyo firimu tubale tugizanya nze ne Byabagambye abantu abo ono omwami abimanyi tubale tufiira wano mu ttaka nga nze ne Byabagambye waali ate olagawa nyina okukwata essimu kubanga bwe mbanga nyina ekyetaago simanyi nti eno kooti wano we tulina okukoma nze sisobola kudduka mwe kyemulowooza nze sikindi nze siyomba saagala taata genda mu maaso obudde butukutte ebintu ebibaddewo byonna ku ttaka kuno mbadde dirungizanya ne Byabagambye nono omwami ebisinga abimanyi kubanga bwe tubadde nze mbadde nsiba mu ttaka awo ne Byabagambye nono omwami abimanyi nga yagadde okwogera amazima byogere mbadde nsiba nabaawo mu ttaka tudiiringa wano tuyitawo oba tetuyitawo looya mudi obuli y'omu atuyambye mu bubbi bwe tubadde nabwo waali simumanyi linnya ly'eddala y'omu yatuyambye tubadde tuwandiika empapula nga 10 naye wano tuyitawo oba tetuyitawo ng'olwo tuluyuza tumaze okumanya nti awo tetuyitawo ng'olwo tuluyuza tuwandiika olulala tubadde tuwandiika empapula nga 10 bwe namala okumanya nti Yesu yasobola okulokola abantu ekintu n'enkita ne ŋŋamba mukadde nampa ne mugamba muganda wange bye nabba oba bimaze oba tebimala naye ntuusiza ekiseera nze ndokose ne ŋŋamba Francis nze obubbi bwe mbadde nkozesa naawe mbuvuddemu nfunye looyo wange oba gwe tubadde tukozesa mudi obuli nze mukooye ne nfuna looyo wange ne tuwere ne mba ne tugenda mu kooti nze kyensiimyako kiri kintu kimu abalamuzi bano bantu balaba wala nnyo kubanga okumanya nti abantu babbi nga tosula nabo nga tosiiba nabo obukadde bwe tukozeseza badde bungi nga nze simanyi nti omulamuzi ayinza obuvumbula naye tukoze ebisoboka byonna tuyiiya tulabe nga tuyitawo ttaka tulifune tubeere nalyo nga nze tumanyi n'omukadde agenda kufa
naye nalemerako naye tafa nga mumusabira kufa nga kyesala esigadde. Omukadde omuyita otya? Mukadde maama wange yakuzaalira ddala yanzaala abo babimanyi bano bonna abali wano babimanyi. Eyo diiru twale tugisamba bwe tutyo okutuusa lwe natuusa ekiseera ne ŋŋamba nti Mukama ansaasire bye mbadde nkola tebigwana kukolebwa muntu azaalibwa mukadde ono. Ne mugamba mukadde ndokose ati ngenda kwogera mazima. Ne ŋŋamba byabagambi nze ngenze mu kooti kanfunira oyo wange nve ku mudyoboli. Mudyoboli atuyambyeko nnyo bambi nga looya okulaba nga tubba obutaka bw'omukadde oyo. Fere Atuyambye nnyo akoze ebisoboka byonna tuwandiise empapula misana na kiro. Naye tebituyambye. Omulamuzi omusango n'agusala nti gutusinze. Olunaku lwa leero nasazeewo ntambulire mu butambi kubanga newankubadde muba mwabulaba dda abamu mubumanyi nnyo naye kya mugaso nnyo kubanga nga bwe nabategeezezza nti ebintu bingi munnange bibeerawo naye netutamanya omuntu nga tamanya bikolebwa bitya nti naawe ne bwoba owakana kubanga waliwo abawakana naye nga boba wakana buwakanyi tamanyi nti gyekiri. Twalabako lumu emmotoka za omuntu ng'avuga emmotoka ya gavumenti naye ng'atiisatiisa okutta omuntu omukutta kanti anza okukutta kyangu nnyo okukutta kyangu nnyo nsobola okukutta oba kyoyagala bw'atyo bwe yali agamba yakwatibwa RDC yamukwata tetumanyi gye byaggweera naye bagamba kibojjera ku lwazi kiba kyesiga omumwa gwakyo nti gwe mugumu era omuntu okuvayo n'ayogera ekintu ng'ekyo ekyobuvumu kiba kitegeeza nti abeera aliko backing. Kati bwe tuwulira omukulu oyo byayogera definitely eggwanga lye Munyarwanda teririko kubuuza era owulira ayogera ku kugenda e Kigali n'ebirala ne confidence gyayogeza eragira ddala nti alina kye yeesiga era oba oli awo newankubadde ng'agamba nti yalokoka nti ensonga lwaki kakati ayogera mazima naye kakati eyo example y'oyo omu naye gwe teebereza abantu abakikola nga bo tebagenda kulokoka tebagenda kwogera ng'era bo bagenda kulitwala ettaka oyo naayogera ku yiika ziri 100 ab'eŋŋanda bafuukidde ab'eŋŋanda omutawaana emiteego kuba kati oyo yali akijjanya maama we n'abantu abalala twogera ku yiika 100 ze baliko kugamba bafutubadde ku bantu beeyo babakooza akagiri era njagala okubuulira nti ojja genda okwesanga nga birimu emmundu birimu abasirikale birimu poliisi era nga yebadde ng'egyewulereza abantu abafaanaganako bwe batyo nti ebintu bwe biti bibaddewo emyaka 40 era ekyo okusobola okubeera nga kigenda mu maaso bwe kityo gwe muganda wange ampuliriza njagala okimanye kiba kitegeeza nti system eno eri mu buyinza ya Museveni olw'okuba nti eruddewo Museveni aludde nnyo mu buyinza kati kiwa abantu ng'abo omukisa okubeera nga bakozesa abo abaliwo kubanga akimanyi bulungi nnyo nti omuntu gwakozesa ali mu woofiisi agenda kubeerawo omwaka gumu 2 3 paka 10 15 20 35 kakati omuntu gwe banyigiriza teebereza ye agenda kufuna ddi obwenkanya kubanga oludde Museveni amaamidde obukulembeze abulemeddeko n'abasajja be bali mu kunyagulula banyagulula ate bakozesa mbeera eriwo kubanga bakimanye obuyinza tebugenda kukyuka ye Museveni agamba buli kimu kiri oke naye ng'ettaka liri mu kunyagibwa mu mbeera efaanaganako bwetyo nga yemuwulidde awo kitegeeza nti enkulaakulana teriiwo nti eyo ekizampo y'oyo naye abantu be babbyeko ettaka bayitirivu nnyo era nga be baaliguza banene mwalaba omukulu sali musale wano nga yeewaana kye bakoze eggulu nti ettaka liri wali mwogerako twaligulaagula dda ettaka limwogerako liri waffe twaligula kale muganda wange gwampuliriza njagala okimanye nti okukyusa obuyinza kikulu nnyo wano mu Uganda kubanga omuntu okumaamira entebe nga tasobola kuprotectinga bannansi ng'ate ye commander in chief w'amagye nga baalayira kukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe naye ng'akulaga ye amaamidde era yeewaana kubeera ssaabalwanyi era yeewaana kukyusa constitution era yeewaana buli kimu akyewaanye
agenda kubakwasaganya ngeri ya NRA agenda kukurashinga naye nga tasobola kubeera nti ataasa Munnayuganda acujjanyizibwa mu mbeera efaanaganako bwetyo. muganda wange naawe kennyini ne woba totegeera osobola okukitegeera nti mu butuufu walina okubaawo enkyukakyuka, walina okubeerawo enkyukakyuka kubanga gwe gy'oli oyinza okuba tokaaba naye kateeberezaamu abantu abo nga bo balabye abatudde awo nga bawuliriza omusango ng'ogwo oguyinza n'okuviirako omulamuzi olumu okubeera ng'agobwa kubanga bano bayinza okuba balina influence. Kati ono nga bw'omulaba ekifaananyi ekyo kyakuwadde awo waliyo n'abanene abalala ng'omulamuzi okugezaako okugirako bw'ati yeesanga bamuwummuza. Mulabye omulamuzi wano Bukirwa Rebecca Alitwala Kadaga y'omu ku abo abawaabibwa General Museveni just lwakuba agaanye obutawa bbeeru manager wa hotel ya Kadaga ate n'alimisa n'okubeera nti emmotoka ye bagitwala. Emmotoka ya manager nga Kadaga ayagala bamuteekeyo mu kkomera balimemu wa bbeeru n'emmotoka ye eya manager bagitwale. Omulamuzi n'agaana Bukirwa ekyo nekimuleetera okubeera nti nno munnange agobwa. Naye nga oda ziva eri Museveni, oda ziva eri Museveni. Singa Museveni aba taliiwo kiba kitegeeza nti ebintu biba bijja kutuuka kubanga kati bamulimbye ekimala takyasobola kutegeera nti ono amulimba ono tamulimba naye kennyini taagala kumanya afa ku kimu famire ye n'abaana be n'abazzukulu be ye baafaako. Ekintu ekibi ennyo bannayuganda kye balina okubeera nga batunuulira ennyo tuleme kufuuka baddu mu nsi yaffe, tuleme kutufuuka baddu mu nsi yaffe. Goyinza okulowooza nti nedda nze ndi Munyarwanda, nze ndi mu Congo, nze ndi mu kitebyenkwatako. Muganda wange bijja kukwatako ojja kukuba emiranga. Mwali mukimanyi nti no mu Northern Uganda abalaalo bagenda kubalumba, tebabalumba, tebabacojjanya. Nalaba wano MP Akolo ng'akubazzaako ebikonde nga ye kyatunuulidde kyokka naye nga monna FDC n'olwokuba bamuwadde akasente era naye n'akyogera ku nedda nze siiwagira Museveni naye nga ffenna tukimanyi bamusasula gy'akola ensasage wa paalamenti kubanga yasooka kijjanya Nambooze era mu mbeera yeemu ng'atudde mu kifo kye ekikakasa nti ekyo ye takikoze mulundi gumu kubanga twebuuza ye mu paalamenti atuulawa naye ye kennyini n'akikoonako mbu abalaalo naffe eri batubbako ettaka. Akoola naye ettaka libabbye nga lirye abalaalo oba libabba terimukwatako. Kati beera tulina bitunuulira bano balowooza nti nno tuli wamu, mumuyinza okulowooza tukaabira wamu naye nga bbe ebyabwe teryagenda kubikwatako, bagenda kubisigaza. Bannayuganda tulina okuyimirira awamu tusobole okubeera nga twerwanako ekimala kimala.